kituufu Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ujjuko anjulira abalala bagenze ne Rumshana ali Kampala kyehunyi obanyi bizibu nade nkakasa mu besiina Rumshana nga musuubira kubeera eri kati bayitayowa Rwenshama nga manyi Rumshana yagenze Rwenshama nine kanze nnyo wa tagerezi munga zikomawo zikomye kale ebirole ebyamulese ampuliza osuzeeyo tyano wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Gasimbagane Ne Bannamawulire mwenna omwaka tuguwerekereza tubasabira obukuumi okubeera ng'omwaka guno mugutambuza mpola mpola naye mu bwegendereza abavuga tubeegayirira nate gwoba obeera omugezi ku luguudo bw'ava eri noga nti kati ffe abadde Kampala ffe tulina right of way ajja kutomera banywedde batamidde nabayiseeko ku luguudo jjo bayitako nga batamidde dda ecupa balinazo mu mmotoka baziflashinga ate traffic police babatya kulwe Masaka aba traffic police batya bano Rumshana bonna babatunulako naga omulimu gwange kati namutunulako nga amwegendereza tamanyi oba mugambeko batamugambako kati risk eyo gwoba obeera omugezi mu bugezi obwo ojja kutaasa obulamu mpola mpola ate tolina kikupapya taasa bulamu obubweno bw'omutamivu oba omutamivu kale wandibugize naye tolina bwojjawo bwa mutamivu gwe obubone buwona kati beera mwegendereza taasa obulamu ku luguudo ne bw'onootuuka ku mukaaga ojja kutuuka ate era ojja kudda kuba ekirungi eno kati tekyaliyo jaamu eno twateredde twafunye federo Rumshana abatuwuliriza abagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu kibazo nagamba nasulanga nsoma nsiiba nsoma ku makya nkeera ku ssomero nga njagala mbe mu kyalo nzije mu kibuga kakali nfunye achievement yange ndi mu kibuga ate nzireyo olina okuddayo kubanga twakiwamba kubanga omanyi nina jo ne luli nali ku luguudo kati olinga ngamba anti abapangisa emmotoka companies ezipangisa emmotoka ne basekinomu abapangisa emmotoka eno season tebayina zonna zaawedde okunzi zaaweddewo zitya ziragawa anti buli agenda eno luno oludda lwaba lw'omushana ayina okugenda n'emmotoka empya kisinziira ku saizi yo abatwala ennene abatwala eziddako abatwala ennamba empya buli omu ayina okupangisa emmotoka ati jonna abadde nemukyala wange mmotoka nemugamba naye lwaki abantu bano abawerako tebavuga gomba kanoni Sembabule road luli very clear oluno oluyite waba muwanga teluliko traffic and distances almost zezirugwawa Masaka either ovirayo Sembabule oba oyitiramu ddala mugwawa bw'oyita n'ekisozi wa Museveni wali simanyi bwe bayitawo ne kyenkano ogwakazo eri munda kati oli nansekerera nanga nti kale tomanyi bintu nti bali abagenda tulowooza nti tebamanyi nti ku luguudo kuliko jaamu bamanyi ne balina okutuuka mu kafu ne bayimirira n'opaakinga ne weesigama emmotoka yo n'otumya ebyokulya ne munyumya kati wajipangisiza kati Rumshana agenda okujja otegeeza nti ekitundu ky'abafeeze collection of foods Rumshana agenda okujja ng'alaba kibazo yeesigamye Prado empya esimanyi ennamba ziri ki kati eziriko kati mu UBK eyo UBK manyi bakufa abazivuga naye tebaayitawo kukke ne emu yafuluma Rumshana naye sembayo izemu Rumshana oli mufuufu ndaba n'abavuga UBM simanyi oba ne N yafuluma ebyo sibimanyi bulungi naye kati oli ayagala ayimirire ku luguudo
waliwo wa mukwano gwange nsibambi wano bayitawo buyala si buyala bayitawo wa siraje wa nsibambi bayitawo wa ngoyise nabusanke kayabo yawo bayina okuyimirira buli omu n'apaakinga ebyokulya babitumya bafuluma bweru abeera ayina kuyimirira ku mmotoka ye awo kumpi n'ayimirira n'abaana yaguza obugoye obupya kati nze nadde ndowooza beetaaga luguudo lubatuusa mangu kati ndabye mayindi y'omukyala oyo yalowooza ewaffe is a basket of foods kati mukulu kibazo buza abantu lw'omushana yes mukulu kibazo kyembadde nkusaba n'abalala tusabe we should go in prayers tusabire obwana okusinga nnyo obuli mu lugendo luno abantu batambula n'obwana batuuke minira okusinga nnyo olw'obwana mbadde ndaba wano bodaboda osanga bodaboda ng'eriko omukyala nga baweese omukyala naye ng'alina obwana busatu same bodaboda amu ng'alina ate ng'alina ne luggage so we need prayers for those kids who are on the journey and ekisembayo mukulu kibazo kutugenda mu kujaganya naye mbadde nsaba abagenda mu kujaganya abooludda waffe abakkiririza mu Christianity tujjukire Katonda yawa kabaka Ahaz akabonero omukyala atamanyi musajja virgin will produce alizaala omulenzi ekitegeeza nga kabonero ako kitegeeza Katonda ali naffe so mu kujaganya kuno ebirowoozo byaffe tubiteeke nti ku Katonda kubeera naffe that God accepted and is with us. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire Pastor Romshana ezimutwala zaabuze enshama na kusebo nyina full tank naye ne half tank yo jompadde sebo ne yaza akuwadde ata ina full tank bamwongerako half tank ando yala nkube ndogo abatubuliriza naje muli mbala ate Romshana konyo wando ajizikiza ne biringita yeye yizise sirishidamu isigaza jajjo mu nsi era nafunye omukana njogerako naye mulwadde nnyo wa myaka 10 mugumu ali kibugerera awo kirima myaka meka 10 mugumu yazaalibwa ne bajjajja baffe amayanja awe bugerere twalina bamayanja nga bakiinanga omugagga gwe bayita omwavu ogenda wamayanja omwavu ngoye mugagga kati waffe yali engagga naye nga mwavu yaŋŋambye nkozesa omukisa gwonna okuyita bazzukulu be bonna abava mu nju ya Walusimbi ne mayanja enjavu engagga nga asatu alina kyabagamba nga tannasamukka wemunawe temumusoseeyo ku bijja byaffe bwaminamira kisa kibazo wekyeno tebadde nnungi nnyo mu bantu ab'enjawulo yadde okujaganya weekuli abakozi ba gavumenti bangi baba bafunye omukisa abamu bafunye omusaala olunaku lwaggulu oba tebagufunye abajja kulya binyeebwa ate nabyo biseebwa abakozi nesiraje obanye ebiri selfish manyi nti kijja kunyiiza abawulira ate eriyo omunywanyi wange yaŋŋambye ene waffe bunyogoga nnyo tetulina choice tulina okuwuliriza embeera eno olw'okuba nti obudde bunyogoga tetulina gye tulaga mu Eastern America on temperature ziyinza okutuuka -40 era ka Japan tibali bulungi. There is an alert. Yes, there is an alert na yes -40 negative so which mbade kugamba siraje nti kati abakuwuliriza abali emitala abalajanye nti banange temujjako radio enaku zine badde ebuuka kote tufuluma tetulina gye tulaga obudde bunyogoga nnyo bakuwulira naye n'abali kuno eriyo omunywanyi wange ali wabalomshana yampereza ebifaananyi ng'ali Kabaale naga nti ndika nese bunatunuulidde eka nembuuza tinaye ono akola ki e Kampala buli kirungi akiina e Kabaale kati e Kampala abeera akimaki naye munaye bwe bityo kati naye yandaalika nti awuliriza naye oba oli awo bwe batakuwa musaala guno ogwa Desemba amakampuni ge gagabanga 15 nga 2 nga January n'agenda abeera wa nnaku 45 kubanga zinagenda okuwera 3 mu lumu omusaala gwa Desemba gwe baabawa gwaggwawo kati manyi kiri painful naye oba oli awo baba bakuyambyeko kubanga tojja genda mbikujjuko bingi nga toziina
awugumirawo ekibazo kiriyo ekyo nyine kyoyo kanisa ne kerezia olabanga alaba munze nze nakkiriza mutima towa speech mu kerezia ne mu kanisa ennaku ezebbiri kiki kasitamba obulamu babulamu sifaayo era bwe ntuse ku akawunti nga teziriiko nga banaye bazifuna 15 si complaininze kubanga manyize Katonda yatugaa temugwekulisanga omwaka of course tenuma naye waliwo beeruma bekwatako bebeera nabo so ekyo kibeddawo naye wiiki yonna ebadde mbi n'ebirungi bingi naye okusinga abantu bafiiridemu ne mu accident siaje va mu nsonda amawulire kisule magala Katende oli Kampala nabadde mmanyi leero tulinaawe mu Gasimbagane ey'olwaleero ne wazze Kampala uzze mu kucakala yitawo tukole accident ebutekeddwa abafudde naye abamu nga bafudde accident n'abaziwonye obwonyi tabaddemu ne honorable Serere Patrick yafudde ne bamuleeta mu parliament ne bamutendereza abadde pastor by the way nalabye abadde pastor abalala bamuyita bishop byonna munnaddiini ne owabukedde yaye yafudde chairman Moses abadde n'entalo nyingi emabegaawo ne speaker ate yaleese obubaka obuyozaayoza si buyozaayoza obukungubaga obwa chairman we kibazo katugwa badde oyinaki ye abadde atuwadde badde mawulire babadde bayina entalo ate n'aleeta okuyozaayoza omulala wa parliament naye yawona ate Siraja amanyi Oluganda olanya nakolaki naye n'abeera bwate naye okutwalira awamu mu bibadde mu parliament ekisinza okubuutikira wiiki ekya honorable minister Namuganza Pasis omumbejja wawaddewo olutalo lwatandikiddwako olwasensha naye nateekayo petition nangira nagamba nti nze emikono gyawera kyekidirira step eddako yenzibwa ennyo eyitako nti olina okunotifyinga President Museveni in 72 hours. What is hard? Hard is the response. Ine bwata responding nga mugenda maaso. Ye musobola okigenda maaso naye okusinziira ku President Museveni reaction ye nga batandise bugumuli okumusenshalinga ne engeri ya Adam delegating mu bifo ebinene eby'amaanyi awaliwo wakyaliwo olutalo lw'amaanyi. Of course ate waliwo version egamba nti before Christmas tujja kuba tubatuuziza bombi tulabe naye ekyo tekikyusa. So naye emikono y'okusenshalinga si emikono essentialinga no emikono y'okusenshalinga si emikono essentialinga because a no is to put the motion yes ebeera mitono giri 16 very good kakati okusenshalinga wetaaga not more than half. Is it half 2/3? You check the constitution. So tubadde n'abafu bangi tubadde n'ono yaliyo yakwiranga oyo bamubisobisi sinakakasa kubanga abamikutu bayise John Mitala wa public service nalabye mukulu John Mitala yali head of public service and secretary to cabinet passed on last evening. Oh sorry. So ng'ogyeko ekyo tubadde ne okulonda kwa Yunusu Kasiriva agambye nti kibazo Tereza Romshana mutuufu nti wawuwo ebitundu ebitone nnyo ebyatuuse mu -40. But I'm very informed. You didn't know. Ne bagambye ennyukuta ezo bwe tuva ku minus tetuzoogera 40. Kicho badoseka. Nze mbadde nkyogera mu Luganda. Mukulu mbadde nkyogera mu Luganda nkivunudde. But agambye oli mutuufu. I'm always very right. So you always need to learn from me. So when yanziza ate Yunusu Kasiriva tatera ku samwa naye yakuweereza kilo y'omuceere namba. Okay. Yavaayo ni mu Kampala ndoga bibusiya headquarters zali wano Kampala chambers. Owiiki emu President Museveni yasinkanye bakuŋŋaanya b'amawulire n'abamawulire abalondemu ne babaako beboogera n'ababuulira n'obugenyi obwajja mu Amerika ebibuuzo byabadde nga ebitegeke ebimu naye nga byaddiddwamu yagambye nti teyafuna buzibu na President Joe Biden ku byolutalo lwa Biden
I mean lwa Putin nowa Ukraine nagamba nti twali ku business zokka nempulira nga nawulira essanyu naye of course ekikulu ekyavaayo nti America gwaga nti bajja mukwatirayo yavaayo nga mwede ne sente zikola amafuta kitegeeza tewakyaliwo asobola kugaa nti kati amafuta tegajja kukola ki kugolowa ekyo Siraja, I think your interpretation of ekyamafuta kikyamu naye omanyi nti eno business yes bw'oba obadde ne Romshana nga yabidinga nga wamuwa liwe agenda okukikola ate n'okyalewa kibazo omugagga noga nti kakati kibazo yajja ogikola enkolagana n'oli gwe wasooka efaanana etya ndagaano zifaanana zitya ze mwakola n'oli ezaali ez'okuinvestingamu no ekikulu mu kino kufunayo sente kino propaganda otandise kukiteekamu amagezi kino propaganda olwe bakidesigningira because oyina total is France oyina mu European Union nawe katogenza America ne bakusuubiza nogamba katufunye sente kyobadde otegera total yali egenze why don't you fast the meeting total yagenda nti yabivaamu noli okugaa kati therefore tunonya finance tunonya investor so buganda twafunye investor then it means confirming total yatia and it's very difficult to kufuna finding mu America ngolwana ne Europe so ayadya ku hoba akulira ni China yali willing okufundinga the whole activity batugamba but they can't allow zanjawulo they can't allow it na yecho manyi it cannot be a majority shareholder and projects west of Africa Dr. Samuel Dong yali ajiddo kuwa president wa Uganda Medical Association koti yamuzizaako ng'omusango bwe gugwa guli omunene mu lunaku lumu era mu kaseera ke naku betaali bbiri olwawulira ate era n'afuna omukisa n'agasimbagana ne president namusuubiza koti nesalawo mu lunaku lumu musajja yangambye atuuse ebuddu entambula tagimanyi musajja yangambye atuuse ebuddu tolabya amajaga muleka kakati buuna atuuse bw'aba mukyala we gwabadde abuzaabuza mukyala wa Katerega hajja tiwe Kampala Katerega ali Kampala ali kusimba nakyeyuno wanateete gwe wawulira sebata nakyeyuno wanateete so amawulire amalala abadde MD wa NSSF akyali mu katungudyeko okuba nti gundi yaweddeko president yagamba bamubuulirizeeko ku abuse of office n'ebirala ebyo tujja kufuna details nga wetugenda nate prime minister yalagira bamuzeewo wano ewaffe wakyaliwo essuubi nti East Africa engeri gye yateesaamu ku ceasefire M23 rebels bakkiriza okuva mu kibuga ekimu ekinene nawulidde jjo ku BBC ng'aga nti M23 yaseese tuse okuva mu kibuga ekinene bakibadde bali luluddawa Goma eyala nayo yafunye speaker omupya wa Burundi oluvannyuma lwa South Sudan okuvaamu South Sudan ekyali mu keetereeke okwokusayininga bills ezitwala mu transition ebbanga si ddene era beegaanye n'okuba nti bakutte ne batulugunya ne batta n'okutta ab'amawulire abaalaalaasa President Museveni nti Salva Kiir nti alina bye yakola ku mukolo ekyo ne bagamba nti kwali kutyoboola ofiisi ya naye beegaanye bagambye bo tebalina gwe baakutte of course beegaanye era kyekyo kinyini kyenjogera nti beegaanye so badde bagala bakkirize bo bali bayite bali abaali abamawulire bayite imwe siraje muliwo abakwano bakuddemu wekyene ebadde mbi nnyo eri abamawulire mu Uganda oba n'omwezi gwonna yes mu Uganda NBS yagoba nkaaga nesi wiiki eno aŋambye omwezi guno kati mu wiiki eno baba negoba aba newsroom bonna ate nga tebasasuddwa ate kati bagobye ba newsroom ojja kulabako abalala naye nga basasuddwa so kati kyokitegeeza genda kukola nga terina news bayinza okuba nga baagala kulikuluutinga bala ate naavaawo wabaddewo era abamawulire bangi abali ku bitanda bala bafuna accident abarediyo ez'enjawulo niyo omu ali kiruddwawo baludde nga
bamugamba bakama babanje emyezi 5 ne bagaana bamawulire beekuzemu omuliro ne basonda ne babawo ne minisita amuteekako obululu oyo tumusabira naye all in all amawulire gabadde ga bizibu okutwalira wamu CNN eri wano for 2 weeks for only one purpose kunoonyereza ku muvumbuzi wa ddagala lya sukaali ne sukaali era bajja kubuuza abantu bangi ennaku 14 tebali kirala kibagenda kukola sukaali ne diabetes siraje rubama ampuliriza oli ku Gasimbagane ne Bannamawulire oli makati ga Gasimbagane ne Bannamawulire Ahmed Katereka Musazi muzindalo guliwo obudde bw'okubuuza bwaweddeko endagaano twagikola okunyosaba okusaasira waliwo maama wange Bettina telegomenya mwami John Mitala sebo kikulu mwami John Mitala tumubise ojja wa mukwano gwange ate maama wange Mwami John Mitala ntambudde naye okumala emyaka ndooza 5 nga buli mwaka tulina olukuŋŋaana across Africa lwe bayita Africa Association of African Public Administrators and Management tubadde tutambula naye yali president waalwo naye nga musajja mukakkamu nnyo nga abadde ku level ya cabinet minister ng'era bwe mugenda bamureceivingira ku eyo rank yonna gye bamureceivinze naye nga bw'otambula ne mwami Mitala bw'otuuka ku airport nga gwe tewateekateeka ntambula nga mwami Mitala akuga nti wayi tuulira wano tugende ti ate naakuleka wano era nga otambula naye kye mubadde mumanyiiko sinnasanga musajja ali meticulous nga amanyi ayi nti balina ogitonyezaako netti balina ogisaza akasaze ne kanoga nga Mitala ng'amanyi flaga oludda lweyina okutunula nina bye kye nali simanyi nga bw'obeera ne flaga ey'ensi eya East Africa ey'ensi endala ey'ekitongole olonda otya nti eruwa esooka ludda ki mwami Mitala yeyanga ezo bazitaddeyo bubi nti bw'oba oliwo oyimiridde ti oludda lw'otunulako gwe atunuulidde flaga esooka yey'ensi mw'oli ti eyo yeyina okubeera the most prominent nti eddirira nti amawanga gali ogasengeka era yaŋŋamba nti bw'okyaza Amerika ne Bungereza obeera ku kattu nti wano ewaffe Bungereza ali CD1 kitegeeza ng'etteeka bw'ojjako eya Uganda eya Bungereza yeddako Amerika n'abasiddittu naye nga nti ate mu nsi endala Amerika yabafutubbalako bw'ojjako eyo olina kuzzaako ki ya Amerika naga nti naye tufuna obuzibu nti abantu bagenda ne batunulira naga naye obuyambi obusinga twabujje China twakoze bwebati naga jigeze oziteekeyo era yatunyumiza nga tuli e Morocco nti mu ggwanga erimu baazisala kati ne mugamba flag of flag naga atomanyi nsi n'amaanyi ga nsi nti bano bakanyama ba security bano bagenda okulaba ng'oli ataddewo flaga eya munnaffe yafuuka ng'owookusatu mu nsi kati China nga yeekulembedde ng'ono olwajjako ey'ensi ye sigenda kwogera ggwanga olwateekawo ey'ensi ye nazzaako eya China n'alyoka atandika okusengeka bali kubanga ye yali asengeka okusinziira ku mawanga agazze naga nti naye Abamerika okuwona ebyo ogenda mu alphabetical order diplomatically alphabetical order tekola tie New Zealand gundi eje musooke nti ani Ghana ya musooke nti ani ife tuyinamu amaanyi naye kati mwami Mitala yanga nti mu ggwanga eryo bwe bali kye baakola nga bw'olaba wano abasajja ba Gaddafi bwe baalwana n'aba Museveni nti beerwanyalwanya bwe bagenda ku flaga baasalanga nsala emiguwa nga bagisala cha bagenda okulanga flaga zikka wansi kyogamba amawanga gatuuka ku ekyo naga nti ne mwami John Mitala abadde mulwadde okumala akabanga yali admitted wano ku TMR nenga abaddewo obulamu bwe he's lived his life
aina legacy mu public service gyalese bwe tunagenda mu birango nja gikubuulira Katerega nze mujjukirako simplicity yeeyo nga bw'ogambye mbadde mumusanga nnyo wa mukama wange Haji Yunus Kakandi naye secretary office ya president naye ng'atwetondera okuba nti atuyitako ayingire ng'akikola very politely ate ekirala ng'alinga Gerard Sendawula ku street Sendawula yekale eyo w'amaanyi ono amaanyi gabadde gamukendedde naye ng'omusanga ku Diamond Trust eri wansi downtown nga yeetambula simple ne bwe yali tannaba ku ritayalinga simplicity yebadde nkulu nnyo nnyo naye n'okuzaala omwana oyo Betty Namutebya omukyalo omulungi w'e Kaswa eri e Masaka mama wange ab'emmamba be banzaala Mungu amusaasire ebimuso bye. Katerega njagala kutandikira ku kintu simanyi nkyalemeddwa okukiinternalizinga naye kati gwe ennaku zino obeera buddu wava ku grapevine Namuganza Omumbejja omanyi Katerega ono amanyi okujubisa Katerega yajubisanga Namuganza ku mulembe gwa Kadaaga awo nene wawo omulala ow'Ebunyolo gwe yagiranga naga nti Omumbejja muzukulu wa Kabakumba Masiko ng'ali mu kubba milongoti ng'eno Katerega ajubisa naye kati kimujjako kuba muzukulu wa Kabalega ne Mwanga be basooka okulwanirira okwefuga naye njagala kutegeera kiki etudiiringa nakyo ku Namuganza ne Anita Among oba ne palamenti ya Uganda nalabako mu palamenti nga mulimu MP ayimiridde alaga ono n'aweereza message ekisooka nti nkisanga nga si kya bulijjo si kya buntu bulamu okubeera nga muyina cabinet group eya WhatsApp bye mwatadde ku group yammwe eya cabinet omubaka owa bulijjo najja abisomere si kubeera nabyo bubeezi najja abisomere parliament n'aweereza bw'ati ono n'amuddamu bw'ati nkisanga nga si kya bulijjo the original circus eyali scandal eyalina okubeera nga yevunaanya Namuganza yali ya ttaka ly'enaggulu Nakawa Naggulu naye ekifaananyi kyendaba kati tulabika nga abatadiiringa n'ekyo tulabika nga abadiiringa n'obutakkaanya bw'obuntu nze njagala kutegeera ki kubanga ne luli bwe baagoba Jim Muhwezi omulundi ogwo at least baali bafrontinga ensonga walinza okuba nga waliwo obutakkiriziganya obwali principally led by obutakkiriziganya bwa Jim ne Winnie Byanyima batebagiridde Jim baali baagala Lukikiire kati bano ne beeteeka ku front nga abalwaniriraani Lukikiire ba Jim basaamu kuteesa ne bagamba temugunywa muguwana oba oli atulemye katugitwala nammwe tugenda ye Lukikiire bwe yamanya nti bamugiridde n'aliza n'aweta Jim yali mu primary education. You remember? Minister of State for Primary Education. Kakati na yali France, you remember? Say review. Kakati mawo na our statement. Nga abuza Customs House na nyiniyo. Kati Jim kwe ku vayo speed na gente na akora press conference. Nagamba nze mbadde mbega. Actually that time I think it was said DJ. Mwena nyina fayiro zeza mwe. Ba MPs ne batabuka. Of course, so it was not Gavi. No, it's not Gavi. He was censured when he was in ono kyabadagamba omulundi ogwo Jim sigwe baali bakimye Lukikiire naye Jim kuteesa ne basituka balwanire Lukikiire but omulundi ogwo waliwo ensonga z'olaba ng'ezesimba of course n'olwaleero nkyalowooza nti mukwano gwange omugenzi Alhaji Ali Muwabe Kirunda kive Jinja bamulanga busa miskini lita za mafuta 12,000 ate nga teyazitutte we waka yazitwala ku wala katangudo ze we ye miskini nalaba nga minister for president no president Kabakumba mchara Kabakumba naye bamulanga kukozesa maski or something oyo yajjawo masti ya UBC ngamba yes oyo ensonga wali ogiraba ebintu ebyo byangeri nga siiti
nze ne ambassador Kintu Nyago ali South Africa emabigako mujja sinze mujja ng'ekibiina kya bannamawulire Nyago bw'omulabanga omugambanga nti yanneerabira naye anneebazanga twasalawo okukola olutalo kandoogere lwa buntu nga Nyago bamuwadde obwambasada bamulese e Kampala nga ambasada e Kampala kuffe nedda omanyi tuyinza obutakkiriziganya naye musajja wa Katonda nebannampoza bonna bamulwanirira mu palamenti twasalawo nti musajja wa Katonda nedda tuyinza kudiployinga musajja omanyi bw'osalawo okukolera ekali katannabaawo Katabadde oteesaki nti ambuuzangako bwansangako ku street olumu tugende South Africa alwana ne Bobby waliwo ettaka libalwaniraawo ate juzi nabadde naye tugende maaso so nga tugamba nti etteeka lino erya access to information mubimu libeere specific for example ebyama ebimaze emyaka 3 declassify katugeze kati nga 66 akenaadoko yatuwandiikira ani abiina n'atubuulira gwe hayikomandi y'obote eyaliko Amini eyaliko Oname eyaliko Oryema bwe yali etegeka mu kulumba olubiri ono akuwa impression nti waliwo store babiterezeemu weebiri nemuteesa n'atuwandiikira ku saidi ku bombi buli omu ng'ajustifyinga oludda lwe n'obulaba bwe mufuna access the official document n'ensanvu mwenda Tanzania ye yatulumba ffe twagirumba kati bwe nasembayo okulaba Bob Asos ng'alaga nti butabika kituufu ye yalumba ate yalumba emirundi 2 nga nti Amini yamusuula emutukula ayagala attention ya Amini nekivaamu gavumenti yaabwe okugwa ate sinedooza nti ekirabika nze ate kasiri eggwanga yanyumiza nti the first attack Tanzania lwe bawamba amaseffuliya ne bajja n'essanja neki nti it had nothing to do with government balina omujaasi omukyotala simujjukira linnya yagamba Musiiri nti yagenda n'akwana omuwala across the border bwe bagenda ne babeera mu bbaala n'akwana omuwala ate abajaasi abasitanzania ne bajja ne bamumutwalako kati bano ne bakomawo munda ne bazituleeta aga nti teri tebajja tujooga nti first attack bwe baddayo bali ne babakuba ne baboogoloza bwe bakomawo Kasiri yali kwatirale n'ababuuza babakoze batya nti batukubye aga tuddeyo n'ateekamu n'atirale bw'ab'e Kampala bagenda okuwulira ebyafudde eri mbu naye baalina president general abaagala ennyo kuba Kasiri yagamba nti abakuba Museveni yanditutadde mu court martial ti ffenna yanditukoze eki yanditusse nti naye oli bwe twamugamba nti tuwambye ne tuwamba n'essanja ne tuwola ki ye atu-owninga bu-ownings naga nti Uganda ewambi era Nimeri yagamba Hajjimba Musagazi ndowooza akyaliwo yagamba nti bwe yatuuka e Khartoum kyamano namugamba president yayisiza nga atali freedom march nti akkiriza atya nti ali Kagera salient kati Uganda ye aggressor ono bwe yakomawo kigamba Amini yagamba kimu Nimeri kubadde balunwanyisa balowooza nja kuyamba abanyanya b'e South Sudan bagire ki bekutule ku Sudan genda maaso naye okuddayo ku kiri kyetubaddeko nti ebintu bino olumu kimala kuba ebiseera bimala kuyitawo ne tumanyira ddala ekiki ekyali ekituufu naye tewali kubuusabuusa nti ebizibu mu mbejja Namuganza ne sipiika n'abalala ababirimu birimu obw'obuntu bungi era nasanyuka nalaba juzi omumyuka wa ssentebe wa NRM atwala obugwanjuba bwa Uganda Dr. Chris bali omunsingaga nti NRM egenda kutuula erabe ng'ebatabaganya kuba ndoze kyekisingako obulungi nalini nomanyi Katerega naawe okyayita kuli ekisooka nti simanyi lwaki pate ebeera ekutabaganya mu bintu by'obumenyi bw'amateeka if indeed mark that if indeed Namuganza bamuvunaana kudibaga nga banyayattaka mu Naggulu Nakawa fayiro eyo balina ebibiri ebyo basobola ogikola basobola omuvunaana ne bamugoba ku bwa minisita mu palamenti basobola
parliament erina right to censure basobola ogikwata fayiro basobola ogikwata fayiro toligo bali baseshalinze president n'agyemera parliament basobola ogikwata fayiro ne bagikwasa CID baga nti ono munoonyerezeeko olwa bino wammanga emisango tegibeera negotiated egitali gya buntu nti kibazo yakubye katere galuyi tegigenda mu kisenge nti tutuule tuwogere Romshana bwanyaga togala nti ab'ekibiina kye batuule boogere ebintu bya naggulu ebyo byangeri nga siiti kubanga omuntu omu yadde ankubira in fact n'ekiro noza yadde ateebereza nti kyekimu byebiri topico kiyinza okubeera ku nti ate abamu kubali emabegawo okuba nti Namuganza agenda nga n'abamu bakama be mu parliament nti ate nabo bali linked ku makampuni agamu agavuna ettaka eryo mu ngeri y'ekimpukumpuku neyeebuuza naga kati oyo ali emabega w'okola nti Namuganza bamugyamu obwesige kampuni gundi wakuba nadde siina kalaamu kuzigira ki kuziwa kampuni gundi teri linked kuye tebimanyiddwa kirabika ebintu by'enaggulu nabo abamu ku abo bennyini ate abamulwanyisa nabo bibazingiramu naye ndowooza waliwo olutalo olw'obuntu olubaddewo mu Eastern Uganda ne mu Busoga mu bakyala abo nga lugazimu kubanga bw'oba ojjukira omumbejja Namuganza n'omumbejja Rebecca alitwala Kadaga naye yali mumbejja Kadaga mumbejja n'omumbejja alitwala nabo babadde battunka nga Kadaga aliko ono kyabazinga aliko ng'oli aliku eyali kyabazinga omuwaŋŋami era ne bakomera ddala wala nnyo naye mabegako n'endaba omukolo nga gwaliko vice president major retired Jessica Alupo nga kuliko eyali speaker Kadaga nga kuliko minister wa presidency mukama wange nga Mire Babalanda nga kuliko Namuganza oyo yennyini nga kuliko eyali sabandisi wa NRM kati minister mu ofisi ya Kasule Lumumba nga misho nga balabika nabo ekyo nakyo ekikoosi kiina engeri gye kyali kikuttemu ebintu mu Eastern Uganda nga kiyinza okuba ekyo kyange nga kiyinza okuba nga tekikwatagana bulungi nani ne speaker so ebintu byeyo bigazi era Namuganza oyo okuba okumanya simutene wiiki ewedde ndoza ku Sunday yeyakiikiridde President Museveni ku mukolo ogwabadde Serinja mu Bukomansimbi babadde basonda ssente ez'okumaliriza ndozekerezi oba ekifo kyo bagenda kukimwongerako nti nakyo kyeyakifooginze yeyakiikiridde of course waliwo baminisita eriyo munywanyi wange omu yali minisita n'atuuka ku mukolo gwali ndoza gwa lumba oba nga amazima twagenda ffenna mu mmotoka kuba yampa ku lift ne tugenda ffenna mukyala nga tugenda ku mukolo ng'agenda nga ye nga tunyumya nze sina kyenakugambye bwe tutuuka agenda okumagamaga ng'abuuza ani yalese omubaka wa president nga tewali n'addayo awo n'akolawo obubaka n'akola n'envelope obugerengetanya tebuwabula n'akomawo amangu ago n'abasomera obubaka bwa president n'envelope ya president kati bwe nadde mu mmotoka ne mugamba naye obwo wazze nze president wange aswalire ku mukolo kubanga president aba yasikira ba minisita nze bwe banaakubuuza nga ddala wabaddewo message endala nti bwe neebaayo nti naye nange sebo ntuuse wali nga nze president kati era ne mugamba kati sebo kati ntambulira mu konvoyi ya president era ne tubisekeramu kakati mukyala Amanda njagala ategeere tebava waffe bava wammwe era minisita abatambulira ku moloka ziri bammwe sibaffe president watali era minisita abeera president ekyo nze sikirabako naye wali ewa ne RDC naye
kati nange gulo nabadde ku mukolo kati nebukoma nsimbi kisoboka nti Namuganza yetuuma ng'oli owange era yatwala ebbaasa ya president yali yayitibwa Bishop w'e Masaka mukwano nnyo Severus Jumba. kakati president yabadde akyali America kwe kumusindikira muwala we yabadde sigino eri bano abali ku Namuganza nti ye president ye president ngani gwataaliko ne ku Jim ne ku Lukikeire ne ku Kirunda ne ku Kuteesa president teyabeegaanako actually ekimu ku bya tipping scales ku Jim bw'amala okubalaga ng'amaze okubagamba nti fayiro zaabwe aziyina olwagamba Norbert Mao nga Mao amaze okufuumula ebigambo Jim bw'amala okufuumula ebyaddirira mu corridors yabagamba nti president tagenda kubakkiriza ko Winnie Byanyima ne yali Winnie Babihuga I don't remember the second Winnie Byanyima n'abaga nti bwe muba mwagala president wano ku simu direct ngenda kwogera naye atubuulire oba ye yawaga Jim Katugugu aleme kuvaako n'agikwata era abaali mu lukiiko bavaamu bakakasa nti president atugambye ntayi nengeri yali amaze okubalaga signals eziraga nti Jim tavaawo naye kati wano bwe bamukubira akasimu naga nti nzisagala kuyingirira mirimu gya parliament tebagamba nti mugobe oba temugoba kati manya awaze takati wa programu eyo ejawo Jim ekirungi wezeemu naye kyembadde ngezaako kugamba pose bwe kirala kyonzijukiza onansonyiwa eggulo waliwo omukyala owa Victory Church bana ab'omundeeba agabira abakadde ebintu ku buli sekukulu prime minister yabadde alina okubeerayo n'atabeerayo nze namukiikiridde naye omukyala ayamba nnyo sebo ndi mubaka wa president toseka naye nawe oyingiddemu obwa Namuganza n'oli mukwano gwange prime minister yankubidde mukiikirire delegated me era kyebadde gezaako kugamba kyenalabye first of all nebaza omukyala oyo engeri gyayambamu abakadde mu Greater Masaka naye omu ku bakadde be nabadde nkwasa ebintu yabadde yange nti namwandu wa Obote nemuganze nga manyi maama Miria yekka mukyala Munyarwanda nangamba gobuuza ne Masaka wonna bakimanyi nti nze nali muka Milton Obote naye twamuwadde obuyambi aba Victoria katerega musaazi kati obadde ogamba ki Siraje Rwama toyongerako enaku zino nali wano juzi mu pate abaana ne baga nti tokubyewo nyaawo sensa ya Namuganza bwebanga ate omanyi ku luno sinnamanya saidi ya Siraje bwebanga ekinyusi kiri ku ttaka lya Naggulu tebajja kumusensalinga successfully Muwangana yajja era bwe Naggulu nakawana yabimanyi bwe banakikola Museveni alina obusobozi obumuteeka mu kifo ekirala ekibanyiiza okusooka Namuganza siya bw'oba yagala kusensalinga Namuganza Siraje lindako ogamba nti sensha ya Namuganza bwebanga eri ku ttaka bweba kitegeeza nti esobola okubeera ng'eri ku kirala nti ettaka ly'e Naggulu lyatandika nakuzimba satellite city abantu ne bavaamu kampani bagitangani OPEC prime ettaka eryo nga ate abagagga nga baagala gavumenti ebateereyo omugongo ababawola bakole ki babawole nga abatuuze bagaanye okuvaako finally babeera convinced nti satellite system ja kufunako ekifo namwe mufune bwe mugenda ne bagenda mu kooti bayisa abiri abo Naggulu ne balemwa kati finally abayingiramu oluvannyuma nga Namuganza tannaba kujja bagaba ettaka eryo nga liri mu mannya g'abantu banjawulo naye nga sibe bo kampuni ezo naye bootasobola kubuusa maaso mu ttaka eryo be bagagga abanna mu Kampala omuli Sudiiru omuli Basajja Balaba omuli Ntaganda omuli ne Kirumira ne bw'onaanoonya otya nakigamba wano Honorable Aisha nti temujja kutuuka ku kinyusi
kyattaka eryo kubanga gwona asanga kampuni ojja kusanga ali emabega si yennyini kyo naye all in all abamu waliwo n'agakaani bamuwaawo ettaka the Aga Khan Foundation bagiwa emirundi 2 basooka ne bamuwa tosobola kusensalinga Namuganza ku ttaka eryo n'oleka involvement ya Nabakooba mu ttaka eryo Dr. Samu Mayanja naye abaddewo ng'alina sayidi gyakubirako ki emundu naye ng'ate akuba bali abagagga ate gundi Nabakooba ng'ayagala bano kati namuwa hearing ngamba Dr. Sam Mayanja ngambuuza yo Kampala Associated Advocates eri ludda ki anti kati simanyi naye of course no sibagagga bukka recently mu kooti abadde akuba ne DPP ku musango ku ttaka ly'ekitala nga waliwo omugagga bamuyita Matovu Francis nga UPDF egamba ngekulirwa nti ettaka lyaffe era tulibaddemu okuva 94 bagenda okweta basaveya nga siri yaabwe naye nga Barracks enako eryayo awalala nekitala gundi sub-county ng'erineko bagiremeseza n'okuzimbako eddwaliro n'abagamba nti commissioner yasweyalinga affidavit eno muyaaye ettaka lino teriri wano liri wano ate eyasweyalinga nga yeyita female adult naye nga musajja kati bano ne bagamba nti ne balimba gundi DPP nti ettaka eryo kuliko ne military facility military store nga kakiyosiki bagenda ku site visit bakajjawo baleta kuleta nga waliwo process yokugenda okulambulawo ne bakasitula kakati ettaka lyawane nakawannaggulu eyo si ye main cause ziri 2 Namuganza bamuvunaana kubeera arrogant Namuganza alina waayise nga president amulabawo Namuganza bakugamba nti ebyo byonna bye nakola byali bya president order toyinza kuvunaana order ku Namuganza n'oleka Katumba gwe baayita mu kakiiko ku byono omukyala wa Uganda Airlines tulwaki process yaliwo nti nze olwafuna ebbaluwa nalina kukola ki kakati bwe kiba nga kirimu president Museveni tolina bw'otuga Namuganza nga alina kyakoze kyekyatuuka ku Katosi Road bano abasajja abasatu bayinginiya Kimeze ne baani bo basirika n'ono Minister Ibrahim babyandala bo kasabaga nti twalina order from above tebagenda mu details botagenda mu details obeera mu cover ya president era omu bamu redeploying amanyi n'ekimera baali baagala muzza no omulala ali mu KCC naye kimere kyamulira nti emyaka gye gikoze eki okujyawo ng'omulese ku contract giyiseewo so ekintu kya Namuganza ku saidi endala kirimu kiriiki president Museveni ayina engeri gyakyusizaamu akalimi omugenzi bw'afoolanya president yayina option yo mu muwongo bwe nga agula oboth omonyi n'abeera kiteeberezebwa n'abeera so smart n'alaba abali concerned batuuka ekkololo nga bagamba naye tuyina procedure tugenda kweyuzaamu omuntu byakafa tukyali mu maziga sekandi yajjanga voice Kadaga yajjanga voice n'atuula kati onaafudde lwaki tugenda mu kalulu ng'olwedde waliwo deputy process n'ebeeraawo bano bagundi muganda wange mukwano gwange wajema yajja kutuusa mukolo nga bwewalaba ejjuba kulonda tuve mu tugende mu bibiina najjawo ng'akimanyi aze kukolawo show naye ng'ekintu kyali kikoze eki kati webituuka mu implementation ndi ku lubalaza lwa DP sirimu tolowooza nti oba oliawo Jamiru mukulu okusiramuka obukulu ate ne bamugenda omumutwala ku koosi neba ya lulimi si ya ddiini nga kyekyamucontributinga ku bino byonna byali tolaba nti bano abakava mu FDC kyali kikyamu okubawo ebifo ebikulu ng'obwa speaker n'obwa deputy speaker kati katerega atuuse ku kinyusi ky'olutalo lwabwe ab'omunda beeraba balabanga bano balinyidde baasi bagirinyidde ku saawa ya Queen kati ogulira abatuwuliriza twesi yakaterega nga bweri
senga tibadde ku TV iso si byayogedde feesi y'engeri gyevuddeyo ogire okamwenambe katereka fe waffe mu kristaayo oba mu christianity omu ku bawandiisi mu bayibuli asinga okubeera prominent ye Pawulo ate nga yajja luvannyuma Pawulo tali ku 12 Pawulo kyayawukana ne 12 nti ye bw'amala okucunya bano bwayeeyungako yalina enjawulo nti ye yali muyivu okusinga bali okujjako bali abawandiisa abana. He was schooled in the law. He was a scholar. Kati yawandiika nnyo okusinga bali era abasomi abatali ba Bible abagundiivu ayinza okulowooza nti Pawulo yali akira bali ne bali abana Mariko, Luka, Matayo ne Yohana aga nti twaliwo ne Mukama waffe bino bye byafaayo bye. Kakati wano mwina Pawulo atuuse aga nti abe Galatiya mwe abe Roma mwe kakati ye ono aga nti naye atya Pawulo akira atya Peetero okubeera omusukkulumu ne mu Busiraamu tubalina abo ba Pawulo nape mu Busiraamu tulina Umaru naye ate emu ku nsonga ndowooza Saaji naye wakola Islamics emu ku nsonga nange siara era naye namukola emu ku nsonga ezaleese Obusiraamu nti ebimu ku bintu Kristo bye yayigiriza abantu be babivaako era mu Busiraamu gwe basinga okwesibako nti ye yasinga okudistortinga gospel Pawulo mwe bwe mutenda waffe ate tugamba mwe ye yabajja kanku ekyokulabirako kimu ebino ebyokulya temulya kino mulye kino Pawulo ye yaga nti byonna mulye kati mu environment bagamba Pawulo ye yayonoona Bulaaya balya buli kimu balya embizi n'environment onzijukiza katwite ke bampereza Pawulo ayina ebirungi bye yakola naye akajanja akaako okuyingira eddiini obukulu ya bamutenda okukomagana akomagira mu kati gwe effectively go reducing disagreement kyetubadde tulowooza kubanga awe nadendaga oluberebeye Katerega nogezaako okuplayinga decent nti Naggulu Nakawa negwe kati oga nti ekinyusi ky'olutalo luno Anita Amongo ne Tayebwa mu kibiina baatuukanga Pawulo no tikati bwe batuukanga Pawulo bali ab'omunda bagamba nti naye Pawulo ono mwabalinyidde ku saawa ya kwemi abatuukidde wano ku Square nti mutukira mutya. So for you that is actually eyo naye weeri naye nze njagala kusukako ku ekyo kwanirizanga omuntu olutuuka bwati nga yakava mu seminare nti ngaba mukano gwange Dr. Serwadda nti amangu n'embiro mu bulokole ate ne bamupulirawo ki nti kyetaaga amala okuyita mu mitendera mingi ddala kyensuubira nti abakulu bano emitendera egyo baali bamulamu okugiyitamu naye olw'okufa kwa Honorable Olanya ndoza kwe kwali naye kati Olanya yava mu UPC mu Congress kino ekibiina ky'ogamba kyabaddusi buli omu ekiringa America buli omu alina gye yava fwe mu Busiraamu Nabbi bwayegiza emyaka 23 Umaru yatuuka leeti emyezi 6 naye bwe yajja yali talina njawulo ne Tayebwa ne nani Nanita era yali kalifa wakubiri mu Busiraamu ekintu kimu ku Sayyidina Umaru Mungu amusaasire Nabbi bwe yafa yali awakana nti Nabbi tafudde tasobola kufa era n'atiisa okusanjaga yenna n'agamba nti Nabbi afudde okutuusa Abubakar yagamba Nabbi afudde ndowooza ekyo kimala so effect ekinyusi kyennyini ekinyusi kyennyini omuntu eyakajja ayina kumala kuyita mu mitendera kwegamba nti bano si ba Abubakar tasobola kutuwulira bya Nabbi kakati bwe baba abantu aba babiri mu FDC baali ba mobilize balungi era mobilization skills ne bazireeta muki mwenyala kati bwe bazireeta mwenyala bombi ababiri the second deputy yali mu deep state
ngali ne mu FDC sikuwakanya yali mu deep no yali mu deep state ngali no I think chemuvuddeko ngali mu go abajeyo ngali mu operation za South Sudan ebya SPL entalezo yaziri mu deep siyeka Siraje wesagala muve because Siraje o highlighting ogamba nti Namuganza bwe babanga genuinely bamuvunana naggulu nakawo bali kulongo side tali omu katumba bandu badde bamutemako omutwe olwokuba nti naye ya flagging ebbaluwa naga nti nze kuba mutulaki nafuna order bayinginiya byandala ku katosi nabo bandi badde babatema nabo kati tosobola kutema mutwe gwa Namuganza but that is the very n'abakoba kati kankolage ekirala bwe kibanga kiri bwe kityo mukulu Museveni bwakuwa ebbaluwa mukunyaga ng'ogira n'omunyagira gw'olina okukikkiriza executive togamba bampadde ebbaluwa oganze nanyaze so operationally bw'okola ekyo ate olugwamu kati Siraje kyaliko aga nti ono mumuvunaana bwemage eno ebaddeyo twali wano mu studio gwe wooli Charles because abantu batunulira nakawa naggulu mu area eyo mulimu n'ettaka lya poliisi wali eddwaliro ly'Abayirani mulimu n'eddala lyali lya KCC mwangu ono yatuukako mu State House omulundi gw'endowooza gwokka nga Namuganza nakubeera minister was she the minister then? She was a minister. Bwe twagenda okutaasa naggulu Was she the minister of that? still Namuganza was state minister for lands era nga yali in charge of that operation kati nga bakoze akakodyo mbu bayise one whole stakeholders meeting bagituuzizza Ntebe. Their calculation was tetujjagira kati bagituuzizza eyo tujja bagamba naye nga ebiseera ebyo police leadership yali opposed kanjogereko amazima kuba abamu kati baavaayo bali opposed kutwala ettaka lyabwe era ne batuwa bulungi ebiwandiiko byonna ne tugenda bulungi wali nga bagamba ndi mututaase nga bagenda bekweka mu Frozen Laboratory nga bagenda kugizimba ku ekage emu aho nga waliwo eka nkaaga pioneer waayo. That's why mwena problem eno problem starts with Museveni era bwe batuuka wali tujja kudda kakati Siraje maliriza isu esembayo ku Namuganza is Busoga factor President Museveni bwamala okutuuka oli speaker w'Ebukedi ninako yajja n'agamba ng'ogyeko ekiraga kati nze maama wammwe Kadaga waavudde so kati waliwo gange empya eyali erwana luli gye muneeminzeeko muno omuli Kasule omuli Namuganza omuli former speaker right honorable Kadaga baatuuka ekiseera nga president asaidinga nabo okukuba amongi era kiseera kyatuuka ebintu byonna ebya ng'ogyeko 40 million zino eziri controversial bino ebya Sudiru kutwala kulinyiwalinga gundi president aga no awo abaMP bagende bafune abantu babeera badabization ekizimbe ekiriko prisons ekyabasomesa bwe bakola ki tewali amanyi kiri mabega wa kintu ekyo waliwo skande ezaaliwo ezatusana omupoliisi akulira security ya Mondi okudduka muki mu ggwanga onaga nti banoonya teri amunoonya security operation agambibwa okuba nti alina ekisawo ku sente zeyatana ate president nga tategedde naga no awo eyo diiru efudde kati Namuganza ne bagundi bakola ekintu kyabwe ekya festival y'omwaka kino ekyali e Busoga nyege nabanyaga nti tugenda kikola amoja tewa over my head dead body President Museveni ate awakadaga baluwa tugenda onchikirire kumukolo ogwo kati awo tegerera nti akavuyo nti President Museveni kava ku plot 1 nsamizi na kavalinga Museveni ewakiso Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Siraje Rubwama Ahmed Katerega Musazi ne Charles Romshana ne Mwanga Kivumbi ono yalemeddwa okugenda ewaabwe ku Ssekukkulu Katerega yangambye ali Masaka n'afubutuka n'ajja bwesamutegedde naye Katerega Siraje ne Muwanga bo bategeera Muwanga ali wano Butambala jjo nayise ewaabwe nga ne traffic jam teyagenze Butambala abantu abaana Butambala bakyatunda miyembe akabbo 3,000 5,000 buno bwa kagogwa nga Ssekukkulu Butambala teyakyadde
Sabo njagala okijja salemedwa kugenda. Naye saagala twawambawo. By the way, nakuyira ku Gwenshama nga ndaba Kaloli zibeera Lwenshama kati nate nasanga ne Kampala. Naye Kaloli ya Kampala tosobola kugira Kampala zajja mu 79 bwe twafuna kasasiro mu bibuga nga state breaking the down. kati zigobeze tutegedde gye zaava twate tumanyi kati twajja omugenzi yalina gwe yategeeza enswera z'ogamba nti oziraba mukama mwange ekyo kyali kingobeza ku rediyo nvaako nateekako eddoboozi ly'omugenzi Sebaana nga alagira nga bagaa nti ebyo ebiswera ebinene ebya nti si muzigo nti enamata nti bivaawa gwe mulundi gwe nasooka okufuna essimu embuuza gye byavudde era ebyo byali bingobeza ku rediyo omulundi ogusooka kati ndeka era amazima gali nti ebyo ebiswera ebinene ate si byamata na muzigo bya bivundu ebirala ng'omusaayi kateregandeka totakula ntalo zaawona totakula ntalo zaawona bwa bintu eby'ebivundu katudisikasinge Kaloli ate Kaloli wuno yayogera so fe ne Kaloli twajja so mukuli kibazo mutunulidde direction ya konsaguli mutunulidde direction ya yettaka ye narrative committee gye leeta MPs politicians abali mu parliament gye baleeta. One, ntono omukyala ali mu kibattaka, that's one. Two, ate n'atyoboola leadership ya parliament. Nze mmanyi njagala nzikirize ntunuulire side ye because nagiwulidde. I have had nfunye omukisa okuwuliriza mukyala Namuganza byayogera ku mpewo. And mbadde nsaba society nabyo binoonyereze tusobole okubeerawo ne balanced judgment. One, agamba mukyala Anita Among illegally procured marriage. Ekyo akyogera mu floor of parliament. Kati ne muwuliriza ku TV nga agamba problem gy'alina nakyo ntoli yabuuka stations nyingi nnyo eza gavumenti eziwandiika obufumbo Java mu district Java is it Serere no itembare you can have a cow there oyinayo high court busoga yona giyitemu jajja magogo eyona nazireka ne Kampala wano jabeera Kampala Central waliyo high court waliyo registrar of high court asobola okumugirira waliyo chief magistrates court ebyona nabireka waliyo kaawo ebinabireka nagende Makindye ba wana Muganza jakola as a civil servant. Kakati allegation number 1 teyagenda yo physically nga bweteka bwerigamba teyagenda yo ne bawe eteka nga bwerigamba yatwala yabe mundu. She deployed her guards armed ne baforcing oli ne bamukaka okusigninga documents ku Uganda point ate nabijay. That is hers. And two, there is a CID criminal investigation on the speaker. Now, in my opinion, you have a speaker who is a potential criminal. Call it a suspect. And the police emunonyereza ataganye. So I would invite society to know ekyo. Is it true ntono mukyala forced a civil servant at Uganda point signing a documents ze? Two, is it true that there is a criminal investigation ya CID ku Anita Among ate yaganye CID okumujako statement wanje? No. You see, and I'm not talking about the marriage. Me, I'm talking about the criminal act.
kakati nekintwala mu issue ndala which is now politics. Mukulu Siraji Bwamaza abadde ayogerako politics za Busoga. One, Mukulu Museveni okufuna alitwala Kadaga amujja wa Ateka Ejalu. Right? Ateka Ejalu yali UPC ayina law firm ndabo sise maybe if you have facts contrary to that. Ateka Ejalu Muteso Kadaga yogereze Ejalu kumujja mbuyekero kumukomyawo. Mchala Rebecca Kadaga nze nga munnamawulire kyemmanyiko ng'Ejalu ali mbuyekero bulwana bali mu 9 October movement. Kadaga y'omu ku bantu mu Nairobi okumwogereza okumudda kati nze ndaba kiri vice versa. Si atekera Ejalu ye yawa Museveni Kadaga. I didn't say Museveni baali bamanyiganye n'ateka Ejalu mu byabufuzi by'abavubuka eby'egyenkaaga naye mu bya NRM ebya 86 ng'Ejalu bali Kenya bayeeke 86 ng'Ejalu bali Kenya bayeekera gavumenti eno. Kadaga y'omu ku bantu mu okwogereza bbaawe Ejalu akomewo mu Uganda era bwe yakomawo ne bamuwa obwa minisita. Abooluganda abakulu abakwe n'abemukwano sina kwogera ku by'obufumbo nze mbadde nga ekyobufumbo sikimanyi nnyo mukwano gw'Ejalu leka lwomsha n'ateese fakiti eriwo ambadde ntereeza kiri nti Kadaga yali y'omu ku bayogereza Ejalu okumukomyawo wano ate siraba Ejalu lwaba nga ate yatwala Kadaga ewa Museveni kyekyo kyembadde ngezezza. I said Mukulu Museveni okufuna Kadaga as a political operative nga bw'ogamba nti ono bamujja mu FDC. I'm talking about politics. Siri mu birala ndi mu politics nti Kadaga at an operational level yali akola ne Ejalu mu law firm ya Ejalu. You get? Okay. Yes, chentegeeza naye kati the main emphasis is ndi ku ndimu whether it was okay the occupation is chikulu kasa chokiriza nti Kadaga ne Ejalu bali omu at a political level and Ejalu was UPC, Uganda People's Congress, but most importantly Ejalu yali Muteso from Teso. Kakati au Mukulu Museveni because wabazima politics ze Busoga azimbira ku Teso the atekerez ate na Abasoga. That is the large issue jemajaga lokuleta. Kakati then nofuna Anita Amonga ngajira on the same line is an atekere Teso ate ayagala akwate Busoga as a base area, azimba Teso as a base area. The atekerez ate ayagala azimbe ne Busoga. So question erinti therefore ani awasamune Magogo or Amonga? Does it matter? No, it's you see for tradition yafe omusajja ya wasa. Right? Kakati oliba abanga marriage eno li politics. Ntori ayagala ayingire mu Busoga naye ayingirirewo Magogo. And because you see tetuyina okunoya kiri nti if this marriage is fraudulent or obtained ononga bwagamba, then what is the motive? Kigendererwa kyekivuga omukyalo ono. Because never olaba romance yonna jakolera mu public Range Rover bichi olaba it is politics azimba ki. You get my argument. And bwaba ina walo kyazimba at a political level, then controlling otya. What are the control? Charles, let me ask a very basic question. Do you think your heart of hearts nti if Anita and Moses Magogo bali bagala okufumbirigana anywhere they would have to use force, what would stop them? That's what I'm saying. That is one. If two, obufumbo bw'abasiraamu nga bwembumanyi akatono ennyo between Anita and Moses they could have gone to a share so muzikiti next door. So who married? Ne bafuna nika. Obufumbo bwani? No, I mean, so it doesn't even matter bwani. No, Ne bafuna nika ne bamaliriza. It matters. Very, very simply. So why is the other one being imputed? Since there's a topic. Go jerese. Kakandera sinalaba bwegatta ku dictator or government isu jenjagala yeno. Me I'm looking at obufumbo bweba bwa Magogo bwa Musiramu bwa Muhammadi Kivumbi Muwanga
where does Mwanga go? Right? Bwe bubanga bwa mchala gwa wasa, who is a Catholic, aita genze na mukerezia, kutwala yo Muslimu, kata agenze tradition yabawo. Bine byaraga ebyambalo nga bali mu traditional marriage byabawo. This is what Namuganza is saying, and I'm not saying into mutufu because kyetaka kubuliriza. So bwe bagenda kukiyingiramu, did this lady lie at the level of a speaker yalimba nakola forgery of a traditional marriage that never was? Ekyo kimu, because that's the allegation of the minister, and to me that is even worse. Babanga alimba. Point number 2, ya kola marriage in accordance with the law. Kakati bwechibanga chiri proved in the negative nti yajikola in accordance with the law, she abused the law, of course, which is criminal. She's not fit to be a speaker. Now kakata wojira nena Muganza line ono naina afuna mob ya parliament amulwanyise to shield that. But the larger issue is into omuchala Busoga politics ziriwa, because I was with you here mu campaigns nga Anita Among ya kolera magogo. Actually it was a display of money. You would see money in motion in Busoga. Kakati Busoga constituency ya magogo Anita Amonga ajagala chi. What is the crux? Ajafu nile mutaito of Mama Busoga kata chichukuleta ku doctrine ya Nyende Hero, the Nyende Hero, and bogenda mu Nyende Hero Busoga nola bangero mchalo no jajagala kati ikuletera gye balaga mu parliament yawe chobola bamukomekereza kwa mchala Kadaga kwa komekereza nga bamuletedde ekirabo eky'omutwe nga bagusaziyeko gw'omwana. It's bya kusamira and it's at that level. Naye kujjako tetulina muloya wano mukulu kibazo naye ndooza under Mohammedan marriage ne Christian marriage bw'omala ogigendamu tokkirizibwa genda mu marriage ya customary. Marriage ya customary olina kubanga wagisookamu kojja mu Mohammedan ne Christian bw'ojja mu kuwoowa ne mu kugattibwa empeta mu Kereziya ne Kanisa ate toyongerako bakazi balala okujjako ng'okyuse n'ova mu Bukristaayo oba mu Bukatuliki oba mu Busiraamu. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Nkomawo ne Muwanga Kivumbi kubanga Romshana deliberately or otherwise ensonga zinazisika ne zifuuka the petty social issue ey'obufumbo n'enkayana z'obufumbo and criminality. I don't want to think that ababaka ba parliament 16 babadde reduced ne baandika ekiwandiiko lwe nasembayo okuwulira nga bangamba basusse 16 abasayininga ekiwandiiko nti bonna bali reduced to a level nti bonna ekyobufumbo oba obutali bufumbo kyekibatuusiza ku mbeera. I'm looking at the fight between the two. Gasimbagane ne bannamawulire ono ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zojja kwanjulira. Nina Siraje Lubama, Ahmed Katerega Musazi, Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. We nasigadde njira ne Romshana. Nti Romshana ensonga za raising asiziinaako mutawaana. Naye my pain is tusobola okubeera nga parliament ya Uganda Republic erimu ababaka 5 n'omusobyo. Mukwano gwange Thomas Tayebwa gye yabadde aga nti nina aba PhD holders, nina aba masters holders, nina the biggest group of researchers schooled and exposed, nti esobola okubeera reduced to a level nti balwanira ku ani eyawasa ani ataawasa era lwaki baawasa. Olwo obeera ogenze ku justifyinga bigambo bya Kahindo Tafiire ne Moses Matovu, because Moses Matovu bw'amala okugira mu club bw'agenda okugira ati Sewungwa mga nti ewamwe Kisassalala oluvannyuma yeetonda naye Otafiire ajja n'abirabinga inanga nti kino Tayebwa amuddamu amugamba naye gundi naawe sirikako nti wano nina possibly the most exposed and schooled parliament that there has been. Romshana ayagala kukkiriza nti that parliament give and take ebizibu byonna
can be reduced to bed sheet matters. Really? Yes, I know. We can't go in a bedroom. It's just that the chair and the bed sheets. You see, otherwise, if it was land, they involve themselves. Ntono mchala, she is not involved mu kubetaka. Bamanya ali aliba. Siraje yagambye nti ensonga ya arrogance. Katerega yaga nti tuyinza okubanga tudilinga ne politics wa Busoga oli ali laja. Romshana ali mbuliri. Ya pitanze Mwanga. Sijja genda mbyabuliri. Ojja genda we. Ja basonwa. Because you see who is Namuganza, who is Anite, how closely are they associated? Ne president. Era batandikira ku nsonga ky'okolagana naye. Kati ebyo history. Kati ebyo nabyo n'obirekawo lwaki Namuganza minister, lwaki Anite speaker, common denominator kubo bonna Museveni. Yabalabamu special talent ki yagimanyi. Museveni amanyi talent ya Namuganza nani? Nanita. Ojukira Namuganza lo ya saga yedda n'obiraba mu mawulire. So ebyo obireka n'ogamba nti kabiyite nodda ku broader issue. Era Charles nina okutya nti ekkubo lino ly'okwata liyamba ababbi b'ettaka. Katerega oyo RDC kati koze li Masaka oli site toli Masaka Byonna bye bimu. Byonna Masaka. Now mbadde ntambula ne kokasi ya Buganda nga ngenda mu bitundu ewali enkayana z'ettaka. We may not know kiri at hand. Awo no waba Katerega waliwo a lot of public land. Eringa cattle corridor. We twogerera that cattle corridor. Otuka mubali. You see, ababibeta katebali. I can even sound here very sensitive, cynical. Tosanga mu yona erimu bafuruki. Bano bakaterega bananyini take basigala batono bajjajjaabwe. Naye nga bo bennyini abo babasenguddeko. Nalabye Sango Bay nga kati gye twali nga bagenda kuteekayo compensation. Nga basangudde abantu in thousands babajja ku ttaka. Okicrossinga COVID yawayidde ngenda Mubende n'ogende Mubende eno Ebola si COVID. Ebola yawedde. Tugenda Mubende eyo basengudde enkumi n'enkumi z'abantu kuki ku ttaka. Naye buli asengula one common thread eddamu. Era kinagamba edda sajja kiddamu wano nti tugenda mu nnyumba yani ya Minaani. Buli atambuza ebigere bijja kutwala nti ababbe ensujju bano basibira mu nnyumba ki. Kati bino byonna Namuganza simanya biki, simanya nsozi zaawa, tutuletemu ebyobufuzi. Buli omu ayagala okujustifyinga ensonga ye. Waliwo omukwano gwange omugwe n'abadde ndi naye nga ne kati bino bikolamu oti. Ngamba ffe bino kibimbezezaamu. Politics wa Busoga ngamba. Musajja dumu Mungu akusaasira aleme kubeera mukwano gwange. Muganda musajja gwe bwali mbyakadaaga wangamba ekibikuwagiza ennyo bwoti era bya Busoga ate katono lwaki omuwagira nnyo naye Musoga naye ne tubirekawo ne tukuba olwali naye muganze ngenze mu byange ngenze mu musenyu gwange esigala awo mukole ebyo gy'emirimu ne sigitegera. Kati problem eriwo mu bubbi bw'ettaka Peter buli agala okuyamba eggwanga lino tulina kuteekinga ono Museveni era bwe tuba tusobola tetulimba bantu. Buli omwana akugamba naggulu wa buli wetugenze babadde enkana z'ettaka compensation eziri heve zonna common letter deal eba ya Museveni ng'omuntu n'alagira ba ministers be okukola byayagala. PS bali bamutaddemu Samayanja omugobere Samuchi. Don't tell me that one. Ebyo tubireke naawe
sama yanja mweke saka nasawo butamwogera yabadde n'eki bakubira ebyo ebirangamba ku issue y'ettaka ebibanja. No, the issue is not bibanja Katerega. Where I've moved nebe bibanja issue actually let me tell you issue teri ku Mairo land in Buganda. Issue eri ku public land. Issue eri ku public land. Abaina freehold. Abantu bebasinza okusengula ku ttaka mu Buganda. Actually bali ku bano abantu abasinga okusengula mu Buganda siba private mail. Siba private mail. Bali ku public land. Era bakozesa private mail. Nga Katemba okubulaka mail nga Bakaterega abayina Emairo baleme kukulwanirira bali abali basengula because bana abakaterega be balina omuzinzi ne financial muscle esobolo put it this way ntoli akanga mu Buganda ku Mairo ayagala debate abaganda basituke mu debate then agoba abaffe ababuuza aganda olireje nali okatugoba natuyingiza mu kampu tufiira mu kampu ne romshana afiira Kampala nga Karoli tumulaba. So the issue eri common si ya Mairo kati bano nabi bali batuteka mu debate eyaba mayanje era kati twagise mbate waliwo ekizibu ku Mairo waliwo ekizibu ku Mairo the issue eri kukenda issue eri kukenda akenda kibasengulako abantu and even Mengo had made a mistake ngegenze mu big defense of Mairo netagenda to attack where they were still grand kukenda kati nabaddamu kwewozaako fete tusengula abantu fete tukola biki no ngamanyi gonna nga bali banja kulaba abantu era kati eyo narrative at least twagikyusiza we are focusing on the real issue naye kati nange njagala real focusing to focusing nnyo kutaka focusing ku plight y'abantu abantu bajja kutaka babayisa batya. Of course people are dying in the camps. Yes, of course chimanyi mu Uganda tuina camps abantu gabafa bino it's a genocide. Bino olutalo lw'enaggulu lulimu two factors zezirimu. How do you create a middle class? Okay, in the eye of the president middle class we no creatinga kwa yagala ebintu bibiri ayagala people abajja omuwa omusolo running his political machinery nga tebajja kubeera politically interested. Two issues. He wants bafuka comfortable ne bagandi hayi byobufuzi sina. No actually abo tebakyali nawo ye bayagala to empower. He is out to disempower every Ugandan because buli nebono waka omukyano n'asirika ajagenda ko bale mu kyalo mu kuziika tule wali nti mugagga asange bale relative benga bamutawanya. That will discomfort him. Gonebono empowering ambire. Let me give an example mbire. Owava munno tebajja kunyiga so put them name at one given time. Owava munno atuzoza the endangered. Owava munno ajja kuddako ku kyalo maybe for a burial. Asange yesengawe n'abazukulu bana basengawe nga bali ku bigere ako omuntu kadda eggwanga lyaffe werituuse we have to do something naye kati baagala to empower with the property n'obugagga people abajja omuwa omusolo nga tebagenda kuziika nga tekyoli basanga mu nyimbe completely alien. Of course so completely alien n'abawa abo ali comfortable nabo because bajja kukola ababebe bagende waabwe kati Christmas nga kuno bagende Dubai bagende waabwe balye ku sente nga tebagenze mu church ya Peter Joge ngati lero ko ngendeko ku church ya Fedi gye wali menanasi nezikusala bujiri ba mukyagwe nga togenze bujiri ba mukyagwe ku church. So that's a struggle. Kati problem eri ku parliament. It is that parliament see parliament. That's the whole problem. So take a note. Parliament because no parliament see parliament. Parliament clearly in the eyes of Museveni is a nachikunyonyolako wano is a facilitating institution. Bayagala kukwat rumushana etaka ayagala ko parliamentary seal of approval. So bayagala okutwala sente mu classified expenditure ayagala zijje mu parliament muzitekeko seal of what approval. Sikumuga anti sebo zino zitwalawa
era yabadde ne utale mabega kawo ngaga nti parliament ziwaka ku byensimbi tesobola kubanga nti naye inako obuyinza uga nti wawadde Katerega gwe tuzikujja ku Katerega tuziwadde Siraji no nze bemba nawadde Katerega nga president bemba temukkiriza nziwe Katerega munzirize mugambe temudiza nze manyi bwezi w'omulala actually wanditambule n'oyo yagamba bwe mbazi wadde Katerega nga temwagala nziwe Katerega katize muzinzirize ekyokukola namwe temulina buyinza mwe temulina buyinza bugati zabadde za Katerega bemba mumusanzeemu obuzibu obuyinza bamwe bukawo sibagaana ku buzibu temulina buyinza mumugambeko kyawo muzinzirize nze nsalewo ekyo zikola ki nemwe temusinziireeyo nemugamba anti wazirese ziwadde Katerega kati ffe tuziwadde kibazo obwo obuyinza tayagala mube nabwo equally ku ttaka today every land scandal in this country has a letter of a president, a meeting of a president, an instruction of a president. Phone call of a president. So ayagala okuyamba eggwanga on land matter. Ayina kuddamu ku questioninga does the president ayina obuyinza obwo semateeka no ati ngamba no Mwanga Kivumbi ati nkugambye do you have a parliament do you have a parliament nga one speaker wa Museveni Anita can't be a speaker without a seal of Museveni meeting esalawa nyana abeera speaker oba tobeere sek ani agikubiriza Museveni baganti kadaga tobeere tojja kuba era ajja kukola ekisoboka kyonna okutegeeza nti gwe nze wesikuweeredde approval tosobola kukola ki kubeera tayebwa is not a speaker because are very highly qualified so togamba bano ba speaker betulina si betulina ati kati senga twatudde wali ono sobadde ngwe parliament yabadde etudde ono sobadde nga tebiriimu kugulirira tebiriimu Museveni yandironze abo no tugere amazi nga wabarese good evening notuza parliament bagamba kibazo taiwa jagedde ina PhD hafazali Buchaman senga taiwa speaker kibazo namugamba yali gavanga alwana ne otafire nagaje emyaka gyammwe jaggwako kyokanga emyaka gye gimulese lindi ekisaya kiddako bona alaba Mwanga Kivumbi nagamba kibazo the other day Hafazali Buchaman kakati Mwanga Kivumbi kimanyagala okutegeeza musiye proviso gye twalemesa mukulu Museveni kuwamba ttaka using the state nalwa gwayagala that debate was there yatuyita mukokasi ate nga ayina enamba one day ndikugamba engeri gye twamulemesa and cyandeetera ebizibu ati takitukolevo nga ayina enamba netukiisa netumukuba technically ku ground at reconsideration stage kakati nga ayina okudda mu referendum nakita najja nayomba nagamba ekintu kyettaka kyekyoka kye staff nye mu constitution so constitution ntiyamuwa buyinza actually yayina bibiri yayina ettaka ne NRA kugikyusa erinnya but NRA is not a raja issue really kutaka yali ayagala mu constitution eno yona yali ayagala ttaka aliwambe ku Mwanga Kivumbi oba erya state aliwo gwakola ki gwaliagala netumulemesa so the constitution did not give him that power yes ettaka lyonna eriri in public trust talina kulikwatako nalikola kyalikola kati akikola kifuba because it's an occupation so clearly the problem with the war blame by your parents the problem with the war tovolaba parliament bebaya kuyamba Bannayuganda sibi abanamuganza kugenda ku questioninga authority ya president and his behavior in all land matters whether tochima mutogwa namuganza no kiso kyambuzi namuganza ne bana abawe era ebbaluwa yemajjajiwa n'abakoba ebbaluwa yemajjajiwa Katumba ne bono obeera jeno abikola ku sente ku simu abikola ku sente mutaka abikola ku sente ku buli kimu this is why we are failing in this country nemukola konzo nemugamba the UPDF will be a partisan a non-partisan you go multi-party nemuleka UPDF mu parliament
nga mwagamba nti UPDF teberenga in partisan what politics nejja nga because UPDF talina kubeera mu parliament nga tugonze multi party kati olwalero badireetako resolution ne mugamba nti a serving army officer shall not participate in partisan ne mu approving okuba minister mu government ya kibina. But the question is which parliament you see yes koche cha kubala tufunye chanso kyogera sisiriyo ogwalo oyo nga barebo MPs babambuludde yaleta ekirowoozo nti UPDF etulenga awo kadaga we yali agize eki we yateeka barebo yaba designing deneroza namwe abaka muruluzamu mwe mutakyesiba kundoza kisobola okutamba esobola okubeerayo olw'ebizibu byaffe tubadde nabyo emabega naye esobola ndoza okubeeraawo mu makkati barebo MPs basekikubo we baatuuka. No, the question is will you take away neboono batuuza will you take away their conscience because of any particular process? Can they vote against the NRM caucus? Yes. Can they vote against? No. Can they vote against? Bagondera government over party. Government of the day. Because onatuza caucus nga chairman wa NRM. Okay? Nagamba we have adopted this position as NRM caucus. Is UPDF mandated to follow a caucus decision? It's under NRM government. No, I didn't know whether the question is the question we are saying the moment you went multi-party that very day UPDF ya inokufuluma machi Katerega na RDC of NRM or RDC of the state. No Katerega of course the position ya RDC he knows Sagar Chigenam because he's an RDC it may sound impersonal. Even the position of RDC today is not what you had envisaged in the constitution. Yes. You wanted somebody, a non-partisan, actually at a level of a senior civil servant. Yes. Those were the qualifications. Katilero is senior, can qualify, but there are so many others who are picked. Name Bill Moetan Bash to say yourself, but this never for a political. Ngaba minister ekyo kyebali batadde mu yes. So what we are debating in a general conclusion, you are debating complete brokenness, complete and comprehensive brokenness. So the land issue in Yenaguru can only tell you the style of leadership of Museveni. No, you go after Namuganza, Katibeti Kamya na ebimu, Nebeti Kamya Jagamba, Nagi na funa leta yani. President Chaga, Chebekwe kama ba mudifende gaganti, yeba akuwa leta. Akuganti. Chikole, kusinzira mu As you follow the law. So long as you yeba akuwa leta, goino kutula wali wansi, ne akwe leta omuganti na following the law. Yunus Kasiliva abadaga. Nchikudiza. Yunus Kasiliva abadaga, nti enjawulo ya Katumba wamala. Nena Muganza nti Katumba ayina ebbaluwa era agiflaginga bwati naga nti omukulu yampandiikira nti ye yanna Muganza erwa. Yes, you see you can insert it because you see that committee investigating Namuganza Naguru could not complete that investigation without having a president as a witness. Yali wali ntebe. Because if Bandigenze ku plot 1 and 7 agenda mu nava mu tebe ya president natula walinga witness Gajeno Katumba wamala Gajeno Katumba volunteering mu commission yes but what come investigation ze kasese nga Gajeno Katumba wamala cause the submission in a committee okay that I followed the command of commander in what in chief yeah call that command we said fine. Meeting the commander in chief who issued this the orders as a witness because wali so a committee of parliament to investigate where the name of the president is under dispute ngate mumuyise as a witness crucifying nga chief witness yaliwo bandigenze ne bamubuuza ono wamuwa instructions or not banga wali as a witness Mwanga Kivumbi abere witness wa Gasimbagane because mukulu Mwanga Kivumbi yasinkana mukulu Museveni kutaka ly'Endaguru as a member of parliament na mujjako witness
Yes. Ettaka lye Naguru. Era we liche banalitwala. Kati anti ngamba. Kati ya police. Ya police banalitwala. Ettaka lye limuawo. No. Ate na kati. Erweshama nembarara beba neba hudibati. Awusaga tugende. Awo manyo bya. Tosobola kungamba nti runo oluguudo werusala ensuku I'm talking about banana plantations eri amenvo bagabye agabba wali omukutte naga wano bagabye kati nogamba ate nga nebigero biraba bya mukuru guudo kugamba become witness so atwale taka kitunde ekyo atwale taka at the end of the day you would not settle that question. That's point number one. Because when we met the president on Naguru bona gagamba kino basebo njagala kubanyonyola lwaki naligabye. Very good. Njagala kubanyonyola lwaki naligabye. And you see this is what they do. Buli lwe babetaka nga bagamba church nayo tugiwaddeko. Abasiramu ab'Embala University namwe tubawaddeko. Gundi kati all centers ezandi yogedde nga zonna zibeera zinaabye. Ise yokubiri mukulu kibazo ekyo kimaze ise yokubiri mukulu kibazo eri nti okubba ettaka eryo baali banga basengulawo abantu. Yes. Idea y'okulinyaga yajja nga tebana bakusengula okusengula abantu kwali kulinyaga. Yes, era njagala obuulire namuganza teyaliwo by that time nga basengula. So namuganza alina akisikidde busikizi. So she was not a minister nga bajjawo abantu nga bawa investor talina sente. Because that's where we begin from. Therefore, nga bajjawo abantu nga bajjawo investor kati investor OPEC prime and you see oboyagala okugenda okulaba abana tu supplying Benz you got to over muno ajja kutwala mu showroom akulage n'eziriwo ewo lumunda soza abasajja bali balese diru ya radio mujejjukira nga balese mu president mani first lady minister of education chikintu so ngata tetukayana mutugambye factory ekola radio zino esobola kola radio milioni 3 tenza kubango ina capacity ekola radio milioni 3 mu mwezi gumu kati toina yo radio mu kyalo kyange nga tokolanga yo wande muchache nga tetukaya nate erina mambe tugende tulina makuleza sembule basi zizino za parliament n'amafuta mwegashe chairperson tukolere kisa tutambule tugende ku factory eno temwabalalika ne tugenda twasanga transformer nkadde nga radio bazije bewala banga tujja ne bagenda wano omwana tuziguze kuna sarodi ne tuleta kati bakolanga na ku radio name. So kati question is I was a prosecutor no bidamu bibire kati therefore Mr. Chabazo in my total submission nti parliament ekimanyi nti issue siya taka this parliament which is also in treasure yo ekimanyi consciously ekimanyi abatinka simero jo muyite wano kusinga kati fabanyi na se fawo twana bale tumunyiga ebigere noga mbulira mazima na kubulira mazima nta kebampade ba kampade the issue is not about land chovaraba kristo bole yayogerera correction y'emikono. Yes. It's when you get it up parliament. Abantu badde bogera parliament are the same abali musensha. It's the speaker of parliament and the clerk of parliament can only verify censure motion is very easy. Tiboganto genda censuringa minister. Nebakuwa ngwandikira clerk to parliament. Clerk to parliament nga depositing that letter with the list of members of parliament to the sergeant at arm. Each MP must go there individually, sergeant at arm, and sign individual. And you and sign. Speaker talaba kulisteyo until what the spokesperson wa parliament your process see yaba mover it is not for, so now you know who is censuring it's not parliament so yaba mover motion kati gwe kuriso bore
oyina kwogerera motion eyo obezze obateze nga bamaze ogiwa speaker officially no ganti kati officially in between there obore togenda nokeberako kulisinti bwana babani ebyo si bibyo ebyo byababaka at that time obore comes in when that motion is officially before the speaker naganti bibi no that's why he comes in. However, you even study Chris Obore, you know what happened. So you are speaking mogera kukoine. So the big issue as a country, jetulina kati facing and iriya oba naguru oba is how era twakibadeko ne ku BMK wano. Batugamba okay fine. Good, you want to save BMK, good name. But what is the criteria? Okay? How can one now say lero tuwa Abubakar, lero tuwa BMK, lero tuwa Roko, lero tuwa how do people get to that list? They have not paid workers. You go and check. So mjagala kugamba Charles to the big issue as a country. Ye role ya President Yoweri Museveni. Kati bano bonna bogambako bakongoja mandwa ya mukulu. Okay? Speaker mukongozi, deputy mukongozi, namuganza mukongozi. But the bigger question is kati goyagala baguleo kateni tulabe mandu emabe nanyini mandu tumulabe tugambe nti no mandu ya mayanja ya musoke ya mumbale yani. So at the end of the day, that's where I want to go. Lastly, which is critical, is in the style of leadership of President Yoweri Museveni. Okay? As the chairman of the party, it's the same treatment jetulina kati mu byabino Muhoozi mu Museveni. Era kati ojina kati ono ayogera simanya ensozi z'ebusoga ensozi zachi, both of them are blue-eyed girls of the president. Okay. So the question is, why would you allow it to reach this far? Yeah, that's spirituality. Wait away. This far, and this is scandalous because the Anita, you know, Ghana is receiving the Korea president. He didn't on a matter. Again, and you yeah, she's going to no, let me tell you, no bargain. No bargain. On this one, Madam Zimbako 5. You know, 5 years CID. I don't know Zimbako. Controlling in the future. It's a bargain. Either on take one so because it's so good details that report. We finished an investigation on Bujagari. Okay? Report done. Then some people say, we want to meet the president. Report you findings. It's not seeing the light of day because some people, okay, president. Then the president imputes what? Kuripoti ewedde mugisayinize. Bemba mwagala abawe input mugende nga temunna sayininga. Kati mba nabaga nti mukyuse mu ne mukyusa signature yange sijja gikyusa. So that's at the end of the day, as you are entertained. But what are you talking about? Do you know what that report is talking about? The commitment ya Uganda over 40 years, it is equal to $2 billion. 2 billion. You know what I'm talking about? 7 or 8 trillion over the course of 30 years. Public debt is now how much? Public debt is 80. Yes, 80. So what you are talking 80 trillion. Gasimbagane Ne Bannamawulire njagala kufuluma naye eddakiika emu. Siraje Rwama. Wabaddewo akalala akasikumugwa akali very interesting. Kalabika nga akalwana akatono ennyo. Ministry ya Public Service ne government bali mu kuteekateeka wenjogerera. Bagende waba muwanga. A public contributory scheme efaanana NSSF. Eganti buli public servant ajja kusasulanga ensimbi ezimutolebwako nga abali mu private sector abasasula NSSF oba abali mu agencies ezisasula NSSF. Naye sente ezo tetwagala zigende wa
mu NSSF wagenda creatingibwawo agency empya collecting ndoza mweyo agency n'abajasi n'abapolisi mwe bagenda okuŋŋaanyiza nabadde ne wawazalendo ngo wawazalendo ali very uncomfortable nacho naye ekyo gye kiri. In the midst of that oyina olutalo lwa ani abeera mu NSSF ani atabeera half a minute nakyo kiri wa president interestingly of course ekyo creatingawo parallel NSSF nga NSSF ekyalemeddwa okutuukiriza byeyatuukiriza kikuzaayo ku nsonga emu yokka nti president bw'aloota ekirooto kimu n'agamba kino mukikole musaasaana nabyo. Abamu ku basajja baali enkwata nga bonga basajja balaba yaga nti abutale bubalemye nakasero owino muwe bano nabo bamuwa ku loss ne batabasasula na musolo sente zo ne zifwa ne bamuwa 142 billion ezagabanywa abantu bonna n'omulala kati mufu kati saawa zino nga baga nti tewasasula musolo guli DPP agamba no nze nalabye nga siraba bizibiti tebiriiwo n'abajulizi bonna baafa naye nga yafa yali okwo omusango n'agugoba silent nga agusindisa mu post office n'agutwala wa registra kati banaiza akasema kadaga tuddeyo tukyekenge President Museveni naye yagamba nti oyo yandyamu olukwe oba mu mutuge kati abagenda okulyetinga ekyo bajja kufa nakyo oluvannyuma. Bwe twaliberalizinga batutenda okukomagana tukomagiramu n'ensambya ne tuova privatizing ne waliwo ebintu kati nga sente z'abantu abo zotayinza kuweesiga nnyo bitongole bya bwannannyini kuba anti ŋŋamba okuliberalizinga n'ova ku NSSF yokka kuba kati bagenda ne batugamba nti balina strict y'amaanyi ku commercial banks private banks nezibeera ziggwa buli lunaku bwe baali bagala Greenland gavumenti yennyini ye yatusasula ki sente zaffe ez'omwiwo w'omusolo kuba twalinayo ezaali zisukka obukadde obusatu obwali bukkirizibwa mu mateeka. Nze ndowooza twetaaga kugogola NSSF tugogole NSSF ate twagazise nnyo abantu enkola eyo eya saving naye tetusaanidde kumala galiberalizing. Romshana naliwo nga bapanga okubba okunyaga sente za NSSF when that concept was being developed so nkimanyi bulungi bazinyaga so problem gye balina is how do you cover up. Ekyokubiri baleesewo program eno ya SACCOs na savings and waliwo sente nyingi nnyo mu SACCOs mu savings negye bagala okuleeta nazo bagenda kuzinyaga. Mwanga oyina move ya kujjawo the pension sector. By the way ndi omu kubakkiriza nti eyo pensioning running bwa government deliberately fule yandibadde evaawo abantu ne bagenda mu contributory scheme. In opposition I know that cabinet has now blessed a contributory form of contribution bajjewo pensioni okujjako abantu abasigaza ndoozi emyaka egikka wansi w'10 okuretiringa ekyo kimu naye ng'otegeka kiri oyina eno olutalo olutono ologa ani abeera MD w'NSSF. One comment. Yeah, Kati, the question is NSSF sente zaayo ani azikozesa? Government ezeewola amabanka gazeewola. Yes, use government as a cover bazinyaga nga ngeri gye banyaga ettaka okitegedde nazo pite ekibba ettaka kyekibba sente zekibba NSSF because what is NSSF by name it's the National Social Security Fund. Actually kino detail nti kikola ku bakozi bana abali mu formal sector biri mu detail but naye abali atekawo they put a National Social Security Fund. But even NGOs pay there. Yes, auntie. Yes. Everyone except those that are pensioned employees. So all you need to go is to amend the act. Nabano bayingizeemu bw'oba kyoyagala. Anti kati baagala akwameninga naye kolawo ekipya bw'oba kyoyagala kati okolawo ekipya as of now
You see, they are very tricky. These are guys abali mu closing agencies. You see how contradictory they are. Bagamba Unurava, Twajin Mandalinga, to take our ninja, which I advocated for earlier. Tiba creating authorities in legislating out discrepancies in Sara Nebirala. So, question is, Bobanga you police yo. Atakati wano. Gasimbagane Ne Bannamawulire. Merry Christmas.